olutalo oluli mu Israel okimanyi nti lwayogerwako nga terunaaba kubeerawo bino n'ebisingako awo weetaaga okutegeera kiki ekigenda mu maaso wano ku ebifa mu bwengula. Tubandiriza mwenna abatweyunzeko wano ku programu yammwe enganze ennyo eya ebifa mu bwengula nti oyo alina ekisumulizo kye mu bwengula ate yakola ki yafuga ne ku nsi. Weewaawo tubadde mu wiiki ziizo nga omugenyi atutwala mu maaso Bishop Wisdom the wise teacher abadde mulungi mu wiiki ezo era tufunye feedback nyingi nnyo okuva gye eri mwenna. Peter, tubuzeeko. Abalabe baffe abalungi neesiimye okuba nammwe olwaleero. Amannya n'eddoboozi Peter Yiga Mulindwa nga bulijjo. Weewaawo Madam Majara abantu babuzeeko. Abalabe baffe abalungi amannya nga bulijjo Nakadama Hajara tweyanzizo tulaba obubaka tubulaba obubaka bungi obubaka bulungi mwebale kubeerako mwebale kuyiga. Weewaawo ate abadde naffe mu wiiki ezo ezibadde we tubadde n'omugenyi the wise teacher era atukoze bulungi. Peter obadde otubuzeeko Bungereza Bulaaya Kenya wa mbadde mu bwengula obadde nagendako mu bwengula mwattu. Yes. Era omusomesa oyo yajja ate nga akkiririza mu bunnabbi yatukola bulungi nnyo kuba bwe twali mu bwengulu eyo ng'ayina engeri gy'awugulamu ebire wamma ne twongera okuyiga ekintu ekiyitibwa obunnabbi. Nayiga bingi era nasanyuka nnyo okubeerako n'abo abatulaba nga bwe tuyiga ffenna. Munnange kyayongera okunyweza nange ku programu eno nti obwakabaka bwa Katonda bulina kukolera wamu. Ate apostle n'omusomesa ne prophet bonna bakola omulimu gwe gumu mu bwakabaka bwa Katonda. Omanyi yagenda n'agamba nti omuntu bw'abanga omukono ogumu bagutemyeko taba mujjuvu. Neeyongera okwagala ekigambo kya Mukama nti okujjako ng'oli musomesa kizibu kya kukitegeera nti amakakkalabizo gano gonna ge gakola omubiri gw'ekkanisa nti singa erimu liba teririiko omubiri guba omuntu aba mulema taba mujjuvu. Madam Hajara kube siga ekifaananyi omuntu oyo ataali wano ku wiiki ewedde oba wiiki ezo ezitaaliwo ku bunnabbi ekirabo ky'obunnabbi ne ofiisi ya nnabbi wumba nga tugenda okweyongera okunnyikiza ensonga eno ey'obunnabbi. Omusomesa waffe wise teacher yanjigirizaayo ekisookera ddala ekigambo kimu ekakkalabizo. Ekyo nali sikiwulirangako ekigambo ekyo era kyenyumirizaamu nnyo nti nayiga ekigambo kye bayita ekakkalabizo kuba luno oluzungu bannange lwe tugwira nalwo lutulemesa okutegeera ennimi zaffe naye nga mu bye nasinga okutegeera nti omuntu yenna osobola okuba ng'osobola okulagula kasita obanga otudde wansi w'omuntu akola ki alina ekyo ekirabo era naye bw'obeera ng'oli musomesa
omuntu nga si musomesa najja n'atula wansiwo era asobola okusomesa n'ayongera nnyo okunyikiza nti ye bwe yatula wansi omusajja wa Katonda gwe bayita Prophet Elvis Mbonye n'atandika amafuta agali ku Prophet Elvis Mbonye nga bwe kyali mu kitabo ekitukuvu Bayibuli nti twalaba aba elders abakulu ba Moses nti amafuta agali ku Moses gamugibwako bagabana ku mafuta aba elders be bagabana ku mafuta ge nabo ne batandika okulagula nga ye bwakola ki nga bwakola era ne Waisisha n'atulaga nti okutula wansi w'amafuta ga Prophet Elvis Mbonye kyova olaba naye asobola okukola ki okulagula n'ate n'amaani agamba nti omwana wa Katonda alina okwagala nnyo okuba ng'oli mugagga okubeera n'essente ate n'atulaga nti obunnabbi kyekintu ekikuyamba okuyingiramu eyo ensonga yaki eya ssente kuba yakwotinga scripture mu 2 Chronicle 2020 egamba nti akkiririza mu bunnabbi osobola okukola ki osobola okugaggawala akkiriza Mukama Katonda wo onanywezebwa akkiriza mu bunnabbi ofuna obugagga so nekitegeeza nti okulaakulana nekitegeeza ki nti buli lwobeera ng'oli wansi w'amafuta g'obunnabbi ogaggawala ate n'atulaga nti ate obugagga buno buba buvudde mu bwakabaka bwa Katonda n'atulaga nti ng'omwana wa Katonda olina okwagala nnyo ebirabo bino era biri free kuba twali twebuuzanga abantu nga beebuuza nnyo nti nze atali prophet nange nsobola okulagula nti nze ndi musomesa nze ndi apostle nze ndi evangelist nze situla mu office mu kakalabizo zino 5 nange nsobola okulagula era ne tulaba nti omuntu yenna kasita oba ng'oli mu Kristo asobola okuyiwako ki amafuta gano n'oba ng'osobola okulagula nti ekirabo ekyokulagula kyabwereere era kiva eri Mukama Katonda omuntu yenna asobola okukola ki okulabanako era nze kye nasinga okwenyumiriza mu kuyigiriza okwo yatulaga nti nno waliwo wadde ekirabo kino osobola okkigabanako nga Madamu Hajara bwagambye naye waliwo n'ekakkalabizo oba woofiisi ey'obunnabbi ng'era woofiisi eyo mu kunnyonnyola kwe twayiga nti ekijawula ku kirabo eky'omuntu nga asobola okulagula ku oyo ali mu kakkalabizo ery'okulagula oba omulaguzi oba nabbi nti ali mu kakkalabizo abeera atwala ekitundu omuzungu kyayita territory nti abeerako aba n'obuyinza naddala nga bw'amawanga oba bwa kitundu so oyinza osanga oli nga ali mu kakalabizo eryo nga Uganda yonna agirimu nga ye nabbi wa Uganda nga ekkakalabizo lye liri mu Uganda nti ekikwata ku Uganda kyonna akiraba kati ate n'osangayo oli nga w'amawanga era nga aba n'obuyinza betusoma mu Bayibuli nga be baayiwanga amafuta ku bakabaka kabaka n'alyoka atikkirwa kikulaga nti ekkakalabizo lino nalyo kkulu nti ofiisi eya nabbi ejja n'obuyinza obw'amawanga so netwongera kati bw'ogattako nti omuntu asobola okufuuka nabbi ng'agoberedde nabbi nga nabbi Erisa bwe yagoberera Eriya kikulaga nti naawe gwali eyo oba nga Waisisha bwe yagoberera Prophet Elvis Mbonye nga omusomesa waffe bwe yagoberera Elvis Mbonye naye n'alagula ate n'alagula naawe ekigambo eky'obunnabbi ekirungi nalaba abantu wano nga bafuna embaga
era be nali nabo nange nabagamba nti mugabane ku mafuta naye era n'obubaka tubulabye ng'abantu bangi abaweereza obubaka nti nze ekyekigambo nakiyingiramu nange embaga ngirinze. amiina. Actually ekigambo ekyo kyayongera okukakasa nti tewali kibaawo wano mu buliwo okujjako nga kisoose kubeera mu nsi ya mwoyo oba mu bwengula. Wise teacher yatulaga nti ye ng'omusomesa ate n'atambulira wansi w'amafuta aga nnabbi omu. Teyafuuka nnabbi naye ekirabo eky'obunnabbi yasobola okukola ki? Okitaapingamu. Weewaawo nze nina omusajja wa Katonda eyankubiddeko eprogramu n'agyagala nnyo nti tusobola okukyaza n'omusumba oba omusomesa najja n'akola ki? N'ayigiriza ekkanisa oba abantu ku nsonga z'obunnabbi. Kyamusanyusizza nnyo ddala era ne yeeyongera okuzzibwamu amaanyi nti yali ensonga eno ey'obunnabbi tagitegeera era ng'agikola ki? Agikuba amagi n'okugyewala ng'agyewala ng'agamba ndooza byali byadda. Naye kati bw'alaba omwoyo guno ogw'obunnabbi nga gutambula n'ategeera nti the spirit of prophecy is the testimony of Jesus. Nti omwoyo gw'obunnabbi gwe gukakasa oba gwe gujulira Yesu Kristo. Ekyo ne kimuzaamu nnyo amaanyi kubanga yeeyongera okutegeera nti ono Kristo gw'agoberera tasobola kugoberera Kristo okuggyako nga azzeeyo ku byawandiikibwa ebyali bimwogerako nti obunnabbi bwe bwakakasa nti ono omwana gwe baali bagamba agenda okukola ki? Okununula ensi. So obubaka obwo nabwo bubadde bungi. Nga tugenda mu maaso Peter, njagala weeyongere okukola ki? Okuzimba ekifaananyi kino, okusiiga ekifaananyi nti obunnabbi buno nga tugeraageranya n'olunaku olwaleero Bayibuli yayogera ki ku ofiisi ey'obunnabbi? Ku ofiisi y'obunnabbi oba ku kakalabizo ly'obunnabbi nti ofiisi n'oba nga gw'olina otudde mu ofiisi y'obunnabbi oba mu kakalabizo y'obunnabbi obeera n'obuyinza obw'enjawulo. Era ne Bayibuli ekigamba nti teri kintu kisobola kukolebwa mu nsi nga Katonda tasose kiraga ki? Bannabbi be. Kitegeeza nti buli kibeerawo nabbi alina okukola ki? Naye oyo atudde mu ofiisi kuba aba n'obuyinza obw'enjawulo ye nga yayitibwa. Yes, kitegeeza nti eggwanga we libaamu okusoomoozebwa oba we ligwamu endwadde kyandibadde kikulu eggwanga ne linoonya nabbi ayogera ki ku nsonga ezo. Actually nzijukidde mu lockdown waaliwo corona era waaliwo eddoboozi bannabbi lye baayogera naye nga tetunaakugenda eyo. Madam Hajja njagala weeyongera osiga ekifaananyi nti eggwanga oba amawanga gaganyirwa gatya mu ddoboozi erya nnabbi. Ye bannabbi bakyayogera ne kaakano oba bakyali mu Bayibuli? Siga ekifaananyi. Bannabbi tubalabye bazze boogera era bakyayogerera ddala nga bwe nagambye nti Katonda talina kyasobola kukola ku nsi nga tamaze kyolesa ki? Bannabbi be. Ne kiraga ki nti buli kibeerawo lwakuba abasinga tule twesuulirayo gwa naggamba ng'ebintu bino tetubiwa nnyo budde. Naye nga bannabbi ne kaakati bakyayogera. Nja kuwa example. Omusomesa gwe tubadde naye yalagula. Yes. Nate ne kibeera. Era ne bwogenda ku mikutu gye bingi byayogedde ne bikola ki? Era twalaba nti Mukama tomukugira obunnabbi tosobola bukugira. Nti bujja kubeera nga buprofesayinga kino kyokko oba wano wokka bugenda kasita goba nga weebikudde Katonda okugera naawe. Naye nja kukigerengeranya ku mbeera eriwo kati. Embeera eriwo kati. Ogenda n'otunula nti bw'oba oli mwana wa Katonda nga ogoberera ebintu ebigenda mu maaso mu mubiri gwa Kristo. Era olaba nti kati ekintu kyetwogerako ennyo ssaawa eno lwe lutalo
lwa Israel ne Iran naye ng'ate olwo olutalo lwayogerwako mu Bayibuli naye tengeera ne kaakati waliwo ki abasajja ba Katonda basigala nga bakola ki nga bakyogerako tugenda kubeerako n'akatambi Jeff ndowooza mwami Jeff akatufunidde omusajja wa Katonda ono Prophet Elvis Mbonye nga 3 January omwaka 2023 yayogera ku kiki ekiriwo ssaawa zino n'ayogerera ddala ku lutalo naye n'atugamba yatuwamu ebintu bibiri ekimu nga yatuwanga sayini tugenze mu katambi sayini kyeki akabonero soka tugende mu katambi producer tutereyo akatambi genda ku YouTube ya Prophet Elvis Mbonye otekemu Israel Prophecy nja kusaba producer ogendeyo abantu obalage akatambi kano ffenna tukalabe 3rd January 2023. So there's something again which I saw, which you know, which got me concerned, and it's again one of those prayer points that I'm having, because I saw Israel planning a war, but it was almost like it's planning to bomb somewhere. Then when I saw where its target was, it was on the Iranian nuclear arms to actually destroy it. Now, I don't know why I felt scared about it. I felt a fear take over me as per that move. So when I zoned out of it, this is when I started to feel, you know, all that. But when it closes in and you begin to see that, intercede, because something major can break out of, you know, that move with Israel. Okusinza ku nabbi wa Katonda Prophet Elvis Mbonye ayogera ebigambo bino nga tebinabeerawo 2023 January nga 3 anagamba nti bw'oliraba akantu kano kola bwoti nti bw'olaba ekire kitegeeza enkuba egenda kola ki egenda tonya tambula ne umbrella oba stula jacket nti bw'olaba omusana nga gwayagala okwanika kasooli kyekisera okola ki okwanika kasooli nti waliwo obubonero nekyoyina okukola ki okola nga prophet bwayogedde nti bw'olaba Israel ng'eyagala ku planning olutalo ne ggwanga lya Iran era n'atugamba nti olutalo olwo egenda kubombinga ki nuclear plant njagala osige ekifaananyi kanisa yali eyina kukola ki mu nkulaba okwange ndaba nga nabbi wa Katonda ono ekyokukola kitulaze mpozi producer ayinza otuddiramu awo kyayogera kuba nze kinsigaddemu atulage producer tuddiremu it closes in and you begin to see that, intercede, because something major can break out of, you know, that move with Israel. Bw'owulira nabbi w'agamba agamba nti bwe munaalaba nga bitandise okubeerawo musabe olutalo kuba lusobola okuva mu mbeera nekifuuka kintu kinene. Ate nga tulaba wali mu kubikkulirwa kwa Yokaana essuula ya 16 lunyiriri wa 16 gye bayita Revelations. Waliwo awo olutalo olw'amaanyi amagye g'amawanga gonna nga gazze okukola ki okulwanyisa Isirayiri. Kaakati ndaba nga ate bw'owulira ebigambo by'ono omusajja nabbi bw'atyo watuukira okugamba nti nalabye nempulira nga ntidde omuntu obuyinza tasobola kulaga kutya kwe oba kwogera nti natidde. Nze siwulirangako mu mukulembeze waffe ng'agamba nti natidde ekintu bwe kiti ne mu makati ga covid teyakiraga naye ono musajja watuukira okugamba nti nakirabye nempulira nga ntidde kitegeeza kinene. Ekyokubiri wabaddewo eŋŋambo
nti kirabika abalumbye bavudde Isirairi nga balumba Iran before nga tetulabangako Iran oba Isirairi nga betunuuliza amamundu bulijjo tuwulira ate abayekera bano kirabika Iran yabali emabega naye ku luno nti Isirairi yalumbye awatali kwekweka mu lujjudde lw'abantu era ne Iran olaba ekibadde kigenda mu maaso nga naye ekola ki ezza omuliro kulaba bw'olaba ekigenda mu maaso kinzijukiza olunyiriri olugamba mu Genesis Genesis 12:30 sura ya 12 lunyiriri lwa 3 olugamba nti oyo asabira emirembe eri Isirairi aliweebwa omukisa. Oyo asabira emirembe Isirairi aliweebwa omukisa. Nkulaba kitegeeza kyekino Prophet Elvis kyagambye nti musabe olutalo luleme kubeerawo kuba bw'oba osabira mirembe oba tosabira gundi awangule gundi oba ogamba baleme kulwana abato baleme kufa abantu baleme kudduka ebintu bireme kwonoonebwa. Nkulaba asabira emirembe eri Isirairi nkulaba aliweebwa omukisa. Oyo akolimira eri Isirairi alikolimirwa. Nkulaba so mundaba eyange ekkanisa yeetaaga okuyimirira. Nkulaba neesabira emirembe eri Isirairi. Weewaawo ekintu eno prophecy yeeyongedde enkutteko nti emyaka 2 kino nga tekinaba kubeerawo ate n'akiteeka ne ku YouTube buli ensi yonna ekola eki erabe naye lwaki buno obubaka tebutuuse mu bantu? Madam Hajara siiga ekifaananyi lwaki obubaka buno tebutuuse mu bantu? Lwaki abantu kanisa tetegedde kyeyina kukola nti ekire kizze bo ne basigala nga bambala engoye eza bulijjo ate enkuba yange egenda kukola ki? Egenda kutonnya. Nga bwe twayogera mu episode ezaggwa nti omubiri gwa Kristo abantu abasinga twesuuliddeyo gwa naggamba. Tetufaayo kugoberera kigenda mu maaso. Ate n'ekirala nga omulabi waffe bwe yagamba nti nze mbadde obudde mbumalira nnyo mu kunoonyereza abannabbi ab'obulimba mu kifo ky'okunoonyereza nabbi ali ku mulamwa nti omuntu ng'oyo ne bw'abanga agudde ku prophecy ng'eyo tajja sooka kulaba makulu gali mu prophecy ajja sooka kukola kikunoonyereza nayo naayogera bino ebintu mutuufu oba alina intelligence oba alina okitegeera n'otuuka ne tuba nga tukkiririza mu Katonda naye ate Katonda by'ayogera ne tutakola ki? Tutabikkiririzaamu. Kitegeeza nti kati ffe tuli wano okuzuukusa omubiri gwa Kristo nti ebintu nga bino biba bizze tuleme kusulayo gwa naggamba kuba Mukama yayogera clearly mu 2023 singa twewaayo nga church ne tusaba maybe bino tutandwale tubikola ki? Tetubituukako. So kikye tugamba nti omwoyo gwa Kristo tuzuukuke tutandikwe okuwuliriza abantu naddala omuntu alina rekodi ey'ebintu ng'ayogedde ebintu ne bikola ki? Ne bituukirira kuba Bayibuli yennyini etugamba nti tulibalabiranga ku biki? Ku bibala byabwe. Kati nga omusajja nga Prophet Elvis Mbonyo bangi abaliyo era aboogera bw'obanga ogenza omutunuulira n'olaba mu butuufu ayogedde ku COVID kibaddewo ayogedde ku Trump kibaddewo ayogedde ku Israel kibaddewo ayogedde ku Kenya prophecies nyingi kuba ffe tutandise katunaffe omukola ki? Omugoberera kuba si mwangu wakusangika nti mu biro bino nti osobola okusanga omusajja nga buli kyayogera kikola ki? Ate n'akyogera nga tekinnabeerawo. So ffe bennyini
omubiri gwa Kristo tulina okulekera okwekubaakuba tulina okulekera okutandika okukuba abasajja ba Katonda lwakuba tetusabirayo n'otandika okunoonyereza n'ofumiitiriza n'ogayi naye bw'obanga mbutuufu okkiririza mu Bayibuli n'omanya nti Mukama atasobola kubanga yaziba omumwa ogwogera kituufu nti ne lunaku olwaleero Katonda akyayogera njagala tusabire Israel nja kusaba Peter otukulembere mu ssaala eyo esabira Israel. Kale katwewombeke gwali eyo nga tetunnasaba njagala otunulire embeerayo kuba enesaala ya mirembe eri Isirayiri naye n'eri abo bonna ababadde basangiddwa mu ntalo nga zisituse mu bulamu bwabwe. Twewombeke tusabe. Katonda kitaffe gwe yatonda ensi n'ogiyimirizaawo n'eggulu, tukwebaza olw'okubikulirwa kuno kw'otuwadde olunaku olwaleero. Tukwebaza ye Katonda kitaffe olw'ekirabo eky'obunnabbi ate n'olw'okwogera mu biseera byaffe bino. Tulabye era tuwulidde ebiri e Isirayiri, naye ekigambo kyo kigamba nti oyo asabira emirembe eri Isirayiri aliweebwa omukisa. Katonda kitaffe olwaleero mu linnya lya Yesu tusabira mirembe eri Isirayiri, tusabira mirembe eri Isirayiri. Olutalo olwo olwasituse oluyiweko amazzi, obusungu obubadde busituse mu bantu abo bukakkane, embeera eddemu okutebenkera mu biseera mu bitundu ebyo. Naye Mukama nga bwe kiri e Isirayiri tumanyi nti nno waliwo bangi nnyo abalaba puroguramu eno ng'entalo zisituse mu bulamu bwabwe, entalo nga zisituse mu ngeri gye batategeera, ezimu tebasobola na kumanya ngeri gye zaatandikamu. Naye Katonda kitaffe gwe yawaayo omwana wo n'atufiirira, olwaleero leka omusaayi gwe gukakkanye obusungu, gukakkanye emmeeme zaabwe, gukomyewo omukwano eri abantu bo bonna abalaba puroguramu eno n'abo abagiwuliddeko. Ayi Katonda kitaffe kakkanya embeera y'abantu bo mu Uganda muno ne mu mawanga eyo yonna abalaba puroguramu eno. Kakkanya ebibadde bisituse, kakkanya entalo zonna ezibadde zisituse ku mirimu gyabwe, mu maka gaabwe, mu b'eŋŋanda zaabwe, eyo gye batambulira, ebintu ebyandibadde bisitula olutalo luteetaagisa. Katonda kitaffe obawe amaanyi okusobola okusigala nga bakakkamu, nga bagumiikiriza ne mu mbeera etabeereka. Tusabye mu kwebaza nga tuyita mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Weewaawo tweyungeko mu program episode eddako nga tweyongera okulaga ebirungi ebiri mu kusabira Israel. Mukama atukuumire.